mubishu iki kubera iki mwanga abantu murikunda mwonyine let us stop buying in their shops leka tusituyimiriza okugula amaduuka gaabwe leka tuboycotting ebiduuka byabwe abaana ba Buganda abaana Abaganda abaana Abanyankole at least bw'osanga edduuka nga yalimu Omunyarwanda mubuuke genda ogule ku Musoga genda ogule ku Munyankole genda ogule ku Munoozana mu kifo ky'okugula kw'abo abantu. Yes, we will deal with them. Nako kantu katono nnyo kana atulema okukola abaana ba Buganda kana atulema okukola. Singa kale message yange nesobola okutambula netuuka ku buli mwana wa Buganda yenna netuuka ku Musoga. Yes, ogambo kya mulabi waffe ku DVC channel olunaku lwaleero lusooka mu mwezi gwa Kafumula Mpawu oba May mu Lungereza. Essaawa zikyali nnya ez'okumakya nga nze omulimu gwange gusinga gwe kuweereza emboozi ziba zizimba era n'okugatako ettoffaali mu ggwanga lyaffe Uganda. Kakati leero omukyala ayitibwa Goreth Nakasagga ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa TikTok luno agamba bw'ati. Seji yange nesobola okutambula netuuka ku buli mwana wa Buganda yenna netuuka ku Musoga netuuka ku Munyankole. Gwali mwaka gwa 28-29 awo. Bukedde yagenda nekuba eggulire ku Ssaabasajja Kabaka ng'emuvvoola. Buli mwana wa Buganda yenna omwami n'omukyala Omuganda baaboola Bukedde era baagiboycottinga. Tewali mwana Muganda yadde omusajja Omuganda eyaddamu oggula olupapula lwa Bukedde. Bukedde yasattira, Bukedde kateegwe. Bukedde yagenda mu kattu paka ng'evuddeyo mu butongole ne yeetondera Ssaabasajja Kabaka n'eriyirira Buganda. Mbadde ndi awo n'endowooza ne ŋŋamba naye abantu bano ba Museveni ye Kabaka wa Uganda? Museveni ye Kabaka w'Obwakabaka bwonna obuli mu Uganda? Akagurupu akatono bwe kati tetuyinza kayisaamu raawundi ne tubaboola. Abantu abo balabika tebatufaanana. Abantu abo babeera mu buduuka nga bulimu obusooda n'ebidayale by'amata n'obugaati. Abantu abo babeera mu biduuka nga beebikkiridde ebigoye. Abantu abo batera okubeera mu buduuka bwa dayali, batera okubeera ku bidayale by'amata nga batundawo obugaati n'obusooda n'obufuriji. Okitegeera? Abantu abo tetusobola baboola. Omwana Omuganda, omwana Omusoga, omwana Omunyankole okuba tutya ssente zo n'ogenda ku kidayale ky'Abanyarwanda abo n'obagulako amata. N'obagulako obugaati n'obagulako obusooda. Kyogamba Basoga banno baba baweddeyo baba Bakiga banno baba Baganda banno. Baba baweddeyo. Lwaki abantu bano tetubayisaamu raawundi batuyita banaku? Tetuyina omukyalo ono kyagezako okukola wano kwe ku empoweringa okulaga amaanyi go bwe gali nti omuntu akuzaala wanaakuyita omunaku oba naakuyita omunkusere tamanyi nti ate gwamuwa ssente ezimubeesaawo okugamba nti mugagga. Biseera ebisinga ojja kulaba bizinesi ng'erimu Omunyarwanda erimu wano Omunyarwanda erimu kyokka ate be bamu ne bava ne bagamba nti mwe temulina kye muli. Kati nga right now okulaba nti no Museveni yali ku ntiko naye ate yavayo n'agamba nti ye talina gwasaavinga kyokka ate alina kusaavinga Abannayuganda. Eyo office ya public president aba mukozi era omuntu yenna tugeze bano ababaka ba parliament babaani bonna basaavinga Abannayuganda naye ate ebiseera ebisinga beefula nti bo bali ku ntiko naye kati kyagezako okuteekamu nti power joina osobola okubaako n'ekyokola ate ne kimu affecting oli kugyali n'akitegeera naye n'akiwulira. Tugere maaso ne ka video. Sente tetulina makulu tetulina kiddako. Lwaki tetubalaga nti tulina ekiddako by boycotting them? Abo abantu balabika tebatufaanana, babeera bawanvu batunga basoowolokofu balinga ensogasoga, babeera n'amagulu nga mawanvu, babeera n'amagulu nga manene, babeera n'amannyo nga maddugavu, babeera n'amannyo nga mawanvu. Awo limbyemu awo sikkiriziganya naawe teri muntu alina linnyo nga liddugavu. Pozi ng'ogamba bibuno oba ogamba bibuno awo nzikiriza. Era baba beefaanagana. Kyemugamba tetusobola kuboycottinga abantu abo ne tubazirira ebintu byabwe ne tutaddamu bagulako. Nga bw'otuuka ku dduuka nga yalimu oliyitako buyisi n'ogenda ew'Omuganda n'ogenda ew'Omusoga n'ogenda ew'Omukiga n'ogenda ew'Omunoozana at least. Ne tubaboola ne bakiraba kubanga batujooza ekimala. Be batujooga nti tetulina ssente tetulina kiddako. Naye ate bwe bajja okukola bizinesi bazikolera ffe abanaku abatalina kiddako. Ffe abatalina ssente okitegeera. Lwaki tetuba mu ssente entono ze tulina? Lwaki tetubama anti ffe banaku? Kale bo beeguleko bo beebangi mu Uganda nga bwe bagamba Uganda yaabwe baagitwala dda, Kampala yaabwe baagitwala dda. Lwaki tetubaboola? Lwaki tetubaboycottinga? Lwaki bamanyiira Kabaka waffe ne tusigala nga tusirise?
lwaki bamanyira bannayuganda netusigala nga tusirese lwaki batunyako lwaki batusinako ne bwe bajja ku vidiyo zaffe ebintu byokka bye bakomentinga nga bisiga bukyayi saagala mugambe nti nsiga bukyayi era saagala wabeewo akyogera anakikomentinga yena nja mubulookinga ojja mubulookinga naye ojja kuba tokyusiza ndowooza ye kubanga yes abantu bajja kubavayo boogere bye boogera basalewo kye basazeewo naye tosobola kumukyusa ndowooza ye mpozi ng'omukakasizza nnyo era nakkiriza kati ebigambo byoli okwogera saawa zino bigambo birungi nnyo mukyala Nakasagga. Yes, I appreciate some of the things nzikiriziganya nabyo ebimu nyinza obiwakanyamu naye byoyogerako nti empowering these people through boycott omuntu alina obuyinza obukusalawo nti nja kugulako oba sijja kugulako oba nja kukola kino oba sijja kukola kino kati nze bwe nkisalawo nze nga ku lwange kati gwe naawe okiwuliramu. Yes, that's what you're saying and I understand. I respect your opinion. This is nice. Tugende maaso. Saagala wabeeka ajja ku vidiyo yange nga ngamba nti nsiga bukyayi sisiga bukyayi. Olaba Buganda basobola okikola ku bukedde neevaayo n'esattira kampani namba nga teri yadde omuganda agula olupapula lwa bukedde n'olu. Abaganda bwe batyo mwaddawa bamaama ne bataata. Abaganda balina emitima bwe gityo mwaddawa. Kyogamba mwaggwayo temukyaliyo? Kyemugamba mwaggwayo temukyaliyo? Ekibuuzo nange nkiddamu Abaganda bwe mutyo mwaddawa oba kale mwakaddiwa abazzukulu temwabayigiriza. Lwaki tetuboola bantu bano? Lwaki tetuboola bantu bano? N'otuuka ku kiduuka nga mulimu Munyarwanda n'ogiyitako n'ogenda at least n'ogula ew'omusoga n'otuuka ku Hardware nga mulimu Munyarwanda n'ogiyitako at least n'ogenda n'ogula ew'omunoozana n'ogula ew'omunyankole. Omunyankole n'Omunyarwanda baawuka tebafaanagana. Bano ba Museveni ye kabaka wa Uganda, Museveni ye kabaka w'Obwakabaka bwonna. Abo bakabaka bammwe temuli, abo bakabaka bammwe temuli temutubuulira. Fe Museveni ye kabaka waffe next to God. Kyemugamba tetusobola baboola ne bw'osanga boda nga yagituddeko nga togirinnya ng'olinnya ya Muganda oba ya Mukigo oba ya Musoga. Anti ffe tuli banaku bo be bagagga be bawola ssente be balina ssente be balina amataka. Yes, be balina buli kimu. Lwaki tetubaboola? Atawo kiba kituse ku level ndala naye kati bagamba muli amamba abawomu n'avumaganya ekika kiramba kati gwoba okimanyi nti oli Munyarwanda ng'olinayo Bannayarwanda banna abakola ebyekisiru nga bino ne bajja ku TikTok ne boogera ebyekisiru ne tusimanya Museveni ye kabaka mugenda kwereetera ebizibu kubanga onajagenda ayogera statement ejje batwalire mwenna kubanga naffe bali tunange gyetusobola baawula mu kugamba nti ate ono si yooli ono si type ya kugamba osobola okubeeraawo ng'oli Munyarwanda nga baliyo bakkiririzamu naye ate nga weerimbise mu Baganda nga weefudde ng'Omuganda nga bangi betulaba right now Emengo mu palamenti wa byobufuzi babikoze naye right now statement omukyala gyaleese gyetulaza weewo kale beeguleko. Lwaki kyemugamba okuboyikotinga ebintu byabwe ntitaddamu bigula ekyo nakyo be bakirinako monopole nga bwe balina monopole ku mmundu. Kyemugamba n'okugaana okugenda mu maduuka gaabwe ekyo nakyo be bakirinako monopole tetusobola kukikola ffe nga Bannayuganda. We can't do that. Ekyo nakyo naye ono mukyala yavaawa kuba Bannayuganda simanyi naye guno omulembe mwagulanyi simanyi. Abaana balina obwongo balowooza ku bintu ebiri outside the box like right now what she's saying they don't have monopoly over that. Tebasobola kusalawo nti no jangu onguleko by force kubanga sente zonna wagenze n'ozitobera era watobye ne bakuwa obusente bwo bawagenze ku site bawakoze ki kyonna haso gye wakubye yonna haso gye okubye sente zo gwe weesayirawo wogenda ozispendingira kibala bagezako okuteekawo buli kimu wano bateekawo ebibbaala bateekawo ebibaabwe bateekawo ebyokusanyukirwamu bateekawo obubaala buli wamu almost bagala kutayiza bajje nga kasente kofuna bakatwala butwazi naye omukyala kyayogera kikulu nnyo. It's a point that you are the only one who has the authority to decide nti ngenda kugula wano sigenda kugulawo genda maaso. Kinene nnyo kitulema okukola ne tuddawo ne tukaaba lwaki mutuvuma bannange lwaki muvuma kabaka waffe nabo ne bavayo twetonda bannange mutusonyiwe Abaganda mutusonyiwe ne muddamu beetonze. Who told you nti beetonze? Who told you? Kyemugamba tetusobola kuboyikotinga abantu abo be bali mu Kampala be balina obudayale bw'amata obudayale bwabwe bubeerawo nga waliwo akafuriji bataddewo otugaati n'otusooda be bantu abo. Kyemugamba temusobola kuboyikotinga abantu abo. Omuganda ogenda kweyogula omuntu abavola kabaka
oba ogenda kukolayo ki saagala muwoze nti nsiga bukyayi simanya biki we are preaching unity naye abatagala twegattako naffe tetwagala batuleke okitegeera to preaching unity but those people batusinyeeko batunyeddeko bakisusizza okitegeera ne komenti zaabwe zokka ziraga obukyayi buli obwenkomeredde obw'okugumba azifu tulina kye twabakola abo bafranka gashumba ebyo byebibozi bibasiiba batambuza lwaki tetuboyikotinga ebibizinensi byabwe kyemugamba temuli baganda basobola kukola ekyo olaba twaboyikotinga bukedde neevaayo neevunnama ansa nyangu nnyo ekibuzo ky'obuuza kyangu nnyo era ne ansa nyangu nnyo tusobola okuba boycottinga we can boycott them but the question is are we going to boycott them kuba kati abannayuganda basobola abaganda basobola okukikola naye kyebuuzibwa nti banakikola kubanga ye ansa gye twetaaga okumanya kibuzo ky'obuuza sekiri complicated nakamu gwoba olowooza kiri complicated ntera okomenti wano mbuli ekyo kikyolowooza ekyo omuntu abantu bavoola kabaka waffe ne batulaga nti kabaka is nothing mu maaso gaabwe ne tusigala nga tukyabawagira tumanyi nti nno tuba tuwagidde okumanyirwa n'ejjooga eriteereddwako ng'abaana ba Buganda That's a point. abanyarwanda nago shaka muveyo mutangire kunshakuriza murumva nago shaka muveyo mutangire kunshakuriza hangaha urumva muri abantu babi cyane abanyarwanda muri abantu babi cyane abantu barabakunze barabahaye amataka barababyayemo ariko mubishuye iki kubera iki mwanga abantu murikunda mwonyine let us stop buying in their shops leka tusituyimirize okugula amaduuka gaabwe leka tuboyikotinga ebiduuka byabwe abaana ba Buganda abaana Abaganda abaana Abanyankole at least bw'osanga edduuka nga yalimu Omunyarwanda mubuuke genda ogule ku Musoga genda ogule ku Munyankole genda ogule ku Munoozana mu kifo ky'okugula kw'abo abantu yes we will deal with them nako kantu katono nnyo kana atulema okukola abaana ba Buganda kana atulema okukola singa kale message yange tekasobola tulema kukola akantu akatono nnyo yes omwana akomandinze abawulidde muwulidde abatawulidde kaneyongere nange obategeeza byabalagizako bagamba nti this is something within your power mwena musobola okukikola kino kasita musalabo buli omu alina obuyinza obwo olaba ne Katonda akuwa obuyinza okwesalirawo oba onaamugondera oba tojja mugondera oba onaamuwakanya naye kati omuwala wuyo abagambye ekintu kiri simple why can't we do this lwaki tetukikola gwoba olinayo ensonga zo lwaki tokikola teekawo comment wano njagala kuwulira ndowooza z'Abannayuganda wano njogera n'Abannayuganda kati nammwe Abanyarwanda abaagala okukomentinga mukomentinge naye mumbuulire lwaki muwagira abantu bammwe abakola ebintu webiti kuba oyinza obanga oli Munyarwanda nga gwe tolina mpisa mbi nga tokola bino ebintu nga you're not among this group of people but one thing is for sure that ono omuntu ate gwako affectinga nnyo lwaki kubanga embeera ngeno nga yagezze n'ebyawo abantu batandika okuboyikotinga ne bababoola bagenda baboola mwenna tebagenda gamba nti no ono si yayogera ki ekigambo ono mulala lwansonga nti muyinza obubabuzaabuza oli ajja kutunulira butunuzi booda atunulire nga amanyo ga black ng'omuwala bagambye agambe osigirinya agende mu dduuka akusange ng'oli muwanvu okoma eri n'oba bambe oli mukiga agambe ono Munyarwanda sigenda mugulako kwegamba if you are a Rwandese come out condemn this act nammwe abatali Banyarwanda nga mubafaanana bambi muveeyo mulwane kwegamba kikwata ku buli Munnayuganda naye nga boycott is something very powerful omuntu wakusalawo n'akuboycottinga oba tolina kyogenda mukola geze nga ngambe nti kati nina ennyumba yange saagalayo bantu banyweramu mwenge gwe sigenda kugana mbasiganye kunywa mwenge kuba oyinza ogamba nze tosobola kunkyusa nze omwenge kyekintu kyange mbeerawo kulwa mwenge naye wobanga oli wange togenda kukirizibwa kunywa mwenge that means oyagala kunywa omwenge ojja genda kufulume ogende ogunywereyo why am I saying this kubanga bano abantu bakola ebintu bino babikolera mu Uganda era n'abali mu buyinza nga Banyarwanda tebasobola kwagala Uganda nga nsi yaabwe kyobalaba enguudo mu Uganda mbi kyobalaba amalwaliro tegali mu malagala kyobalaba abantu babonaabona okufuna just basic needs ate nga sente zimwe ziri mu Uganda ne gavumenti erimu sente but because we have people who are not Ugandans and they are in power and the only thing we can get from them is buchayi nobulya nti oli yagenze n'azimba kyaki kyokka ye yali mulwadde nga talina ddagala naye
talina buyambi bunaona mu Uganda, talina ddwaliro lisobola mujjanjaba, n'adduka e Germany, ono Sam Kutesa n'agenda e Germany ne bamujjanjaba ate n'akomawo mu Uganda n'azimba church si ddwaliro. Lwaki? Kozi nga kirabe nti twetaaga church, twetaaga okusabira, kwegamba kituufu nti we need prayers, kubanga singa tetuvaayo nga bannayuganda ne twerwanako, ne tuvaayo ne twogera ebintu nga bino omukyala ono byayogedde, tewali kigenda kukyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. We are going to still be stuck in the same situation over and over again. That's why twetaaga essala za Katonda. Twetaaga essala kuba bino ebintu bya bwongo. Omwana abuuza ekibuzo kyangu, why can't we do this? Tetusobola kikola. Nze nsobola okusalawo ng'omuntu naye ngamba ngenda kikola, naye gwali eyo osobola okukikola. Era oba osobola okukikola, lwaki tokikola? Era naawe tasobola kikola, lwaki tosobola kikola? Njagala kuwulira ku ndowooza zammwe bannange. Nabagambye nti omulimu gwange gwe kubaleetera vidiyo esobola okutugattako ffe nga bannayuganda abaagala okulaba Uganda empya. So ebisinga mba njagala ne mu commentinga ne sharing endowooza zaffe, era n'omuntu mulala onaaba atunudde ku vidiyo eno asobola okusoma mu comments ezo n'awulira bannayuganda abalala biki bye boogera. Tweyongere n'emboozi eno tulabe nga tusobola okugusa Uganda tutwale mu Uganda empya. Wabula nga gakyali mupya, ezo okimanyi nti no channel redde ali ku vidiyo eno, okimanyi nti no channel ebeerako information egenda okuyamba n'okuyamba Uganda okununulwa okuva mu mikono gya nakyemalira oba okuliberating ensi yaffe Uganda nga abasinga kye bayita struggle. Nga mukimanyi nti no mwaka ogujja tulinayo akalulu ka protest vote 2026, mwenna mugende mwekebeze mu kalala z'abalonzi. Yes, kubanga kino ekintu kyamaanyi nnyo era nga what we are on to produce fruit only if we all act together. Agali ewamu egaluma ennyama.